on behalf of government that all trips, tours have been suspended all over the country, Uganda. Nti amasome mbana kumandika kubiddemu engalo kubanga nze bwe ndaba ennaku zino masomero ebintu bwe biti luli mwamanya ekyabaawo kati njagala tunoonyereze aggressively kiki ekyaleese enjega eno kiki ekiyinza okuba kiri responsible for ebibaddewo kuba nero bw'oba ggwe ng'olina gy'olaga ogamba njagala kupangisa emmotoka naye njagala nnamu nnyo n'omala n'ogyetegereza n'ogitwala ne ku servicing. Awo ku masomero agatalina mmotoka zaabo batovuleeta amasomero galina emmotoka zaabo si gonna kati gwe twogera ku manene eddene kiri omanye eryafunye accident agayina emmotoka zaago limbulireyo era ge twogerako gwe n'ommotoka kapangisizza kakosta kapangisizza baasi ne condition y'emmotoka tebagimanyi era kati ne gwe bafunye driver naye ayagala kukola ki kukuba njawulo experience ya driver tebagimanyi okay kubanga accident zo teziri masomero gado getumanyi agamaanyi agayina emmotoka zaago n'ebirala masomero agali ya average schools so bafuna ekintu ekigenda obbata muzoteekamu abaana baba nga you don't know the history exactly ya mechanical condition y'ekidduka kitegedde era bateekateeka ogenda okusanga omusomesa akola biki ayinza okuba omusomesa omu yahandolinze bino ebintu byonna naye ng'ekigendererwa ky'omusomesa kyagamba bwe tuba tufunye miliyoni 12 nfisaawo mmeka kyova olaba tufuna ebizibu bino byonna byenkugamba nti abaana tebateeketeekeddwa bulungi bibagenda okugenda mu si biteeketeeke so buli kintu bwe kiba nga si kiteeketeeke ekimala zino outcomes ze tulaba kubanga ogenda okunoonyereza buzibu ki nti driver yabadde musamaavu mechanical issues eziri ku motoka kitegedde n'ebintu ebifaananga ebyo gwe baapangisiza olumu tamanyi nanguudo gye bagenze tavugangako na lugendo long route ezo kitegedde kati so many blunders zikolebwa mu mbeera eno gye twogerako the name of kufissa kufissa in the name of kufissa kitegedde kubanga nero bwoba onoonya omuntu waide experience oyeta kunoonya agambe ani yali yavuzeeko olugendo luno olugendo ekaseese era luvugira sente meko linagamba ojja kumpa tugeze emitwalo 5 linagamba katugenda nono 25 kitegedde era biddayo kukola ki kufissa kati gwe batutta avuga town service tamanyi ezo ngendo mpavu era n'okubo talimanyi kati ate bagenda ne bavaayo bagenda ku makya nnyo walaba emmotoka eyatomerwa train bagenda ku makya nnyo basobole okukwata obudde kuba bagenda mu bifo bingi ate bakomawo kiro ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tobeerawo ku bantu updates ez'enjawulo okusinziira biki ebitambula mu ggwanga Uganda nga bulijjo Zanero ali ku side eno oludde eri tubeerayo ne Faruku Ali buli olaba sheno ku Saturday ku makya ebeera between lines kuba tochi mu nsonga mu Namasaka wakukubira etabaaza mu nsonga eziba zitambudde mu week. Faruku obadde omisinga agamba ng'oli wafunamu akakucyankalanyamu enyi wabuzifuula bugaali taata enyonyi ogende mukono olinya nnyonyi abantu balina kimanya ssebo omukulu ono basomoka lwera okuwummula kwe alinnya
alinnya ssebo akantu kakatambulira mu bbanga omukulu nayeewungulako eyo alina ebifo bye ayezeko mukyalo so omukyalo omukulu alinnyawo nnyonyi naye nkoyo okunjoogajoga nga bondeka wano naye mikwano gyange nange njagala ssebo emyaka 6 oba 7 nange njagala genda kuwummula mukko nkoyo okunjoogajoga kale mwami Yahaya Kakembe ne mikwano gyange sibadde nsaba nfuneyo katiketi nange ngene nkoleki omuleko kuba mbaweereza ebbanga ddene nero ssebo yakagenda ennyumba egiwera ebi nandeka wano ssebo ate n'agamba abantu ssebo nze mbadde ngizeemu stress leba nabaga omugagga si muntu bategezeeko mu kyalo kyaffe kuwummulako abantu balowooza adde mukono ssebo mukulu yabadde ku kawiriwiri k'omu bbanga naye nga kulikayo ebbanga lyotabaddeyo ebintu bingi ebitambudde era nsigadde abannayuganda mbaweereza eyo mpita ayita ensonga ozimenyame bagamba ndiiraliira bitwina zikwata ki mu nsonga tubatuusibwako Lugave Herbal Ulcer Syrup wamu ne Lugave Herbal Cough Syrup oba kyoyinza okuyita Lugave Products. Lugave eno bwewe ekifuba ojja kukozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup, kifuba mmiro gikolokoota sinuses tebigenda ojja kukozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup ojja kukozesa gwatawanyizibwa olubuto bloating heartburn kyoyinza oyita ekikeeto olubuto lutumbiira diarrhea ebyo byonna ulcer effects ezo ojja kukozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup. Ate ajja sinikiza musomi wa dduwa gwalina ebikutawaanya ojja kubeera ng'osobola okubeera ng'omukubira ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo tutambule ffenna muna Masaka wesibadde oba wembadde amawulire gazze gatambula mpola mpola amawulire agaliwo kati Balamu omulimu engabo agirumizza mannyo waliwo ekiseera sijjukira minisita ki yali minisita yali executive director Jennifer Musisi abantu baali bakolera ddala emirimu Balamu weeks 2 ze yakamala mu bufuzi mu ministry ye kuba weeks 2 oba 3 alaze nti naayinza okubeera promising eri Abannayuganda wadde ate enkola gyakolamu ebintu abamu abalina political experience bagamba esobola omuleetera ebizibu wadde ate Bannayuganda bo bagamba weewaawo Balamu nammere jju era ye bakola kat ratings abakasinga okubanga bakola Balamu asobola okubeera nga ali waggulu tugenda kuba tutunulamu mu nkola ya Balamu n'enguzi amagamba Balamu ebintu bino obyogerako kati naye ebyo byennyini ab'opposition abasibiddwa enkumu bye babadde boogerako era waliwo omuvubuka bamuyita Mwesigwa ojjukira nga president yakabeera nominated bwe yayogera ku ddwaliro ly'e Kayonga n'emukono prime minister Nabbanja n'agamba oyo akwatibwe ajja akola statement so abantu bagamba balinze essaawa yonna Balamu okola statement kubanga ebintu bagamba byali biteredde tugenda tunako ku bubenje obususse obw'amasomero ebintu by'okulambula bino ange aliwo ndowooza tuwa gye nasasulira naye ndabika njagala kwekyusa kamalirize sho wano netegereze bulungi tuwa eyo gye nasasulira kawala kange sitole ki eyimirizibwe anze omuto namugaano bigenda tuwa n'obubenje obususse obwevolvinga amasomero simanyi oba baasi z'amasomero ganyegenye engeri gye zitabanga tezitambula nnyo engeri oluusi ne poliisi bwetazi omanyi waliwo negligence ebeerawo ku bintu ng'ebyamasomero tewa traffic yatunulira baasi y'essomero olaba buvaane obutwala abaana ku makya buteekamu abaana nga 4 ameka okitegeera wekiba kya ssomero owa traffic takitunuulira nnyo nga public transport amanya nti okwo tekuliiko mulyo so kyandibanga kyekireetera ebizibu okubeera nga bitandise okubaawo tugenda kuba tutunulawo awo nawo then tutunule ku basumba abasumba bajja bayingira omukulembeze mpola mpola Semakula oba Namakula nga balina ebigambo ebisongovu bye bayisaayisaamu ndowooza era tutunuleko ne ku Bannayuganda ensonga za Lukwago Muwanga Kivumbi ne Bannayuganda abakabe South Africa tujja bakoonako katono naye katutandikire ku baana b'amasomero kuba y'ensonga kati yabadde ku top. Obubenje nga bususse abaana abasoba mu 2 bafudde olunaku olwajjo ekiro nga bava
mutuwa bayitawo kapiripiti na kapiripiti CP Falls newunyiza abaana ba primary balambula batya CP Falls fe ebintu twabirambula tuli mu S5 twagendayo kuba nange nina ebintu bya CP Falls eyo nali ngenzeeyoko but ekiro bw'oba ovuga emmotoka omanya olugendo lw'ovuga oba oluguudo n'otegeera embeera y'oluguudo essomero we ligenda okulambula kirikakatako okudda luutu teba mpanvu nnyo so tutunule causes ki ezireetera abaana oba amasomero n'abazadde okubeera nga kati ffenna tuli mu kutya ku bintu by'okulambula by'amasomero kakati nero ekintu kyonna kyatandikiriza mpola mpola amasomero okuba nti gateekateeka abaana baffe bagende okulambula. Njagala kwogera mu kifaananyi ekigazi eky'obuzadde. Ekisooka njagala gw'osooka otunuulira ekifaananyi ekinene naddala amasomero gano galina almost the same figure eya ssente ze gakyajinga amasomero. Naye njagala ogende otunuulira mu kifaananyi kinene noonye expenditures ziba zitya ku ssente ze basaba abazadde. Essomero kusaba emitwalo 8. I'm giving you an example. Ze zino sente almost ezisinga amasomero agasinga ze gasaba for trip 15 8 ze ziso almost naddala abo mu Kampala. Kati emitwalo 8 omwana oba mugamba bagenda mutwalako mu zoo ku example ne bajje bagenda mutwalako mu bayita ki wano mu museum namanve Coca-Cola no museum Samzi namanve Hotel of Oba Freedom City such places teta sango usomero such places kakati ebifo bino ebisinga bye twogerako byonna tebisasulibwa baana basomero byabwere free entry you write a letter kubanga ebanga educational tour bagita CRO from companies okuddiza ku bantu era bw'ogendayo buzo samuzisima otolofu bikyabana baba wayo olumu n'emigaati ne bwokulya bamanyi okuddanga wenda byatuleetedde ku munaana batuwadde emigaati biki so ogenda okusanga omwana we kinene nnyo kiba spendingako ssente kubanga tubawa ssente eza tuwa ate ne tubawa ne pocket money so kikutegeeza nti ku mwana emitwalo 8 gy'omuwa expenditure ku mwana ekinene nyeba ya mitwalo 3 somero bamuspendinzeeko. If you do research, I've done enough research ku kintu kyenkugamba era mbadde nkikomplaininga ko ebbanga ddene. So almost buli mwana essomero limufisaako emitwalo emeka 5 kati bava ku mbeera bw'otuuka ewaka abaana batandika n'obateekamu embeera baana bajja bayimba n'obuyimba babatuuma ssente mu kkala olagamba they told me give me yellow money tamanyi na ziri mmeka naye they told me I should go with yellow money. Ennaku bwe zigenda natera okusembereza tuwa babayigiriza n'obuyimba era omwana ajja nakuyimbira daddy give me money for trip biki so nkubuulira nno bino byenkugamba reality. So omwana ayongera okuteeka mu mbeera nti a parent bw'oba towadde mwana ssente za tuwa obanga afuuse omubi eri omwana. So naye ekigendererwa kiriki eneba eringa avenue ya creatingibwa amasomero okwongera okuŋŋaanya ssente eziwera mu bazadde nkikubulya because eno enkola kati yatandikawo ne masomero gonna ne gotasuubira nti gaali gakikola eringa competition eringa competition I'm telling you naye end of the day ojja kwesanga ekifaananyi kinene kyakuŋŋaanya ssente not specifically education kyenjagala otegeere naye kati lwaki nkugamba nti expenditure za trips zino ziba ntono lwaki nti banoonya ebintu ebiri very cheap. No, that is okay. Ebyo bye bintu bye tulina mu ggwanga kubeera wootalambula ebyo n'olambula ki no sigamba mbadde nkugereza bw'eba mmotoka tebajja kunoonya how they spend this money ze tubawa kuba nero bw'oba ggwe ng'olina gy'olaga ogamba njagala kupangisa emmotoka naye njagala nnamu nnyo n'omala n'ogyetegereza n'ogitwala ne ku servicing awo ku masomero agatalina mmotoka zaabo batovuleta amasomero galina emmotoka zaabo si gonna kati gwe twogera ku manene eddene kiri omanye eryafunye accident agayina emmotoka zaago limbuulireyo
era getwogerako gwe no motoka kapangisiza kakosta kapangisiza basi ne condition ye motoka tebagimanyi era kati ne gobafunye driver naye ayagala kukola ki kukuba njawulo experience ya driver tebagimanyi okay kubanga accident zo tezili masomero gado tumanya agamanyi agayine motoka zago nebirala masomero agali ya average schools so bafune ekintu ekigendo bata muzoteeka mu abana baba nga you don't know the history exactly ya mechanical condition yekiduka kitegedde era bateekateeka ogenda okusanga omusomesa akola biki ayinza okuba omusomesa omu yahandulinze bino ebintu byonna naye ng'ekigendererwa ky'omusomesa kyagamba bwe tuba tufunye miliyoni 12 nfisaawo mmeka kyova olaba tufuna ebizibu bino byonna byenkugamba nti abaana tebateeketeekeddwa bulungi bibagenda okugenda mu si biteeketeeke so buli kintu bwe kiba nga si kiteeketeeke ekimala zino outcomes ze tulaba kubanga ogenda okunoonyereza buzibu ki nti driver yabadde musamaavu mechanical issues eziri ku motoka kitegedde n'ebintu ebifaananga ebyo gwe baapangisiza olumu tamanyi nanguudo gye bagenze tavugangako na lugendo long route ezo kitegedde kati so many blunders zikolebwa mu mbeera eno gye twogerako the name of kufissa kufissa in the name of kufissa kitegedde kubanga nero bwoba onoonya omuntu alina experience oyinza kunoonya agambe ani yali yavuzeeko olugendo luno olugendo ekaseese era luvugira ssente meko linagamba ojja kumpa tugeze 5,000 linagamba katugende nono 25 kitegedde era biddayo kukola ki kukufissa kati gwe batutte avuga town service tamanyi ezo ngendo mpanvu era n'okkubo talimanyi kati ate bagenda ne bavaayo bagenda ku makya nnyo walabe emmotoka eyatomerwa train bagenda ku makya nnyo basobole okukwata obudde kuba bagenda mu bifo bingi kati ate bakomawo kiro kati oluguudo atalumanyi atambudde kiro talina experience ku luguudo olwo n'ebifaananga ebyo so zino errors zirina okubanga zijja kubaawo kitegedde so bino ebintu era bwe bukeeredde olwaleero minister wa education and sports aliwo wakaseera Justice Muyingo astopinza amasomero gonna agabadde gateekateeka okutwala abaana mu tours kati kigereko bagambe okagira era gwe sente zo balina okukola refund era mbadde nzijja n'omukulu oyo nempita ku baasi y'essomero ne mugamba naye nze nga mpuliranga ayagala osazaamu owange kubanga mu Uganda tewabaawo kintu kiba kimu we babeera bassa omukazi battanga 10 nekiryoka kirekera motoka ezigwa kabenje katugambe mu biseera bya Christmas basi zifunye accident zigwanga 8 amasomero kati tusobola okubala waliwo trailer gye yakoona trailer waliwo ya train kati neno waliwo yaliwo before eyagwa obugwi nengamba nambaze ebintu bya Uganda biba byakabaawo biba bigenda kuddingana amasomero we gajje erimu werijjo ogenda obulira n'erirala yidde nze ya train bwe yatomerwa wamanyira bange bali bagenda ku Gondi kaka tonnagamba tagenda omukulu yabakola ki agenda bwe bayisire kale ebaddewo otegedde omuto yenna kola ki nekwasa obusonga sonna bagamba yetajja kukola ki muto nnyo tajja kusobola ajja koowa nnyo ye ne bagamba akole ki so Minister Muyingo agambye buli ssomero lyonna libadde liteekateeka okutwala abaana for tours kubanga amasomero go gagamba educational tours aziyimiriza mbagirawo till further notice kitegedde era buli muzadde yenna abadde ayina omwana wamusasulira tour agenda ku tour bakupeekeza tour bakutaddemu omugwambulago wejjeredde for now tewejjeredde oba wasasula tugenda kugamba tubadde twazikozesa dda mu preparation tekijja kusoboka mujja tuddiza ssente zaffe twabuukinga dda bye bagenda ebifo byonna bino ebisinga kati abazadde mbabagulizaako ebifo ebisinga byonna bye batwalamu abaana baffe free entry free exit so mu nsonga y'obubenje buno bw'amasomero bookinganga transportation ebisonga by'amasomero wano ebisonga z'obubenje olaze nti major cause yanjawulo amasomero gaagala nnyo okuba enjawulo nze nnero nkuwaddemu example entono nnyo nkubaliddemu
bagenda Gaddafi Mosque nkuwa example ebyo ebifo ebimanyikiddwa bya bwerere Lubaga Cathedral just write a letter and book a day we basobola okuspendinga nga Senegal ku Freedom City buli mwana bamucharging 15 omuto ne bawugamu kaawo naye ne pocket money ate omuzadde gwoyino muwa kati njagala ombuli essomero ly'omu Kampala 2 floor wo omwana basobola okuspendinga transport aweze emitwalo 2 within the city center tewali mitwalo 2 baspendinga kitegeeza kisomero kusabye emitwalo 8 how much do they spend on a child okitegedde ekinene nnyo baba nga bateze extra kinene nnyo 30 per child kitegeeza bas fees emitwalo ng'etaano just in a day be baba tutta abaana tugeze 5 how much is that kale ensonga kasatu kitegeeza ekizibu ekiriwo singa kale badde basaba ssente zino nga bazikozesa mu mbeera gy'olaba nti esaanidde otegedde netukkiriza nti Katonda bwasazeewo naye obulagajja nnyonnyola nti emotoka yafudde emirundi ng'esatu nga bagikanika kitegeeza Katonda si bwasazeewo mmwe mulagajjalidde abaana baffe kubanga mwagala kuba njawulo director naye yafiiriddemu kuli n'essomero eryakaggwa director naye yafiiriddemu mu baasi mwe yabadde but anyway abazadde kasita minister stopinze tours era abazadde namwe era ndowooza minister okoze kirungi nnyo kuba mu Uganda tewabaawo kintu kimu kasita kitandikiriza kiba kisimbudde so ekyo tukikwebaza for now let schools put tour educational tours on hold banga oli abuuza abaana ba primary CP Falls bajagazaaki nze wange gwe nkugabadde wa nasali nabuuzizza kiki bagenda omulambuza ebifo bye baagala omulambuza zu biki obimutwala nali mututteyo ne mbagamba kati 80,000 ezange zaaki ku mwana wange owa nasali ne mbagamba bwe naaba njagala omunaana guno nja gukozesa nange ngende naye embeera eno minisita Balamu ndowooza agikutte bulungi kuba nalabye yabadde ne response eri quick ku mulundi guno okubeera ng'atuukayo naye ewafunye obubenje buvidiyo osobola okuba nga obulaba obubenje yatuuseeyo naye nga bamugamba abamutwala refarinze bano twadde tetubasobola kati nzijja ku nsonga ya Balamu gye tugendako Balamu yalambulako abwe eddwaliro nga lina ebitanda 18 district kyoba tugende mu district gyabidde abadde mu side z'eyo embaale ng'eddwaliro n'ebitanda 18 abalwadde abali ku bitanda abasigadde nga bali mu lukuubo abalala nga bali wansi akabenje kano ekaguddewo ng'amalwaliro ge kapuchora biki gonna galina kusindika mbaale nti ne tayimu y'okutaasa abaana obusobozi n'amalwaliro nga walaba Kalwanga we yali ekayunga nti ng'obusobozi tebuliiwo which speaks a bigger factor of system yaffe we baali batongoza campaign za 2026 zino zetwakamala jijukira omuvubuka munamawulire bamuyitanga Mwesigwa yayogerako n'agamba president nti ekayunga abantu basula wansi mu ddwaliro abakyala abazaala highlighting problems Balamu problems zino yazizudde omwana oli ye bamugamba mulese politics mu bintu bino era jangu okole statement nga prime minister yamugamba Mwesigwa nadduka nako bantu bangi abakwatiddwa olw'okuwa political opinion zaabwe ku mbeera embi but ku research minister gyakakola mu local government tanatulagayo kirungi byonna bya mbeera mbi nguudo bazimba olutindo we lutali amakubo tebagakoze ku mpapula balaga babikoze sente waliwe batagenda ku ddwaliro ne basima webazimba A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin kiza omusomi weddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abona anoonyeza obufumbo n'obutambula emirundi gyonna akabyo obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka eby'emmaali omukisa yagende bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kulw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo 73 million Uganda shillings toyi so Balamu kyakola abamu n'agamba bakwatibwa abalaba eki banoonyerezebweko kyakola kirungi kyakola kikyamu
byayogeddeko bye bino byennyini Faruka ali bimuze mu lighting ne babagamba bagenda bakwata oba ensonga entuufu bannayuganda ffenna tuli concerned about embeera eriwo mu ggwanga naddala ku service deliveries era nga service deliveries zinatuweebwa gavumenti eri mu buyinza kubanga yekuŋŋaanya omusolo era nga ffenna bannayuganda tuli ba stakeholders era twakawuntinga fo sente zaffe tuzitunuulya tugamba wano we batadde sente batugamba nti oluguudo olusinga okuba olw'ebbeeyi mu nsi yonna mazima lwe kituufu lwe lwali badde lusinga okusinziira ku standard gye luliko bwe tuvaayo ne twogera ku bintu ng'ebi mu gavumenti bangi bazze bagamba twogera bubi gavumenti tetujagala tetuli ba nationalists tetuli patriotic bazze babyogera bennyini abali mu buyinza naye ne tubagamba nedda tetuwalana muntu yenna mu gavumenti eno wabula ffe kyetwagala ng'abannansi accountability for sente zetukola ki ez'omusolo zetuwaayo naye nze nyinza okubasikiririza balamu byakkiririzaamu mu political arena gyakkiririzaamu ideology n'ekibiina kyawagira naye amazima gali nti njagala tukkirize nti balamu what is doing is the right thing balamu ju simanyi whatever anti byebiri ku social media anti nze ndi balamu ju na mere ju ndi mukugamba njagala nkwotinge bulungi balamu ekkubo lyakutte lyetuufu era n'ensonga ze njagala okuwa wammanga abatamanyi ofiisi ya balamu ye minisita owa local government kitegeeza ki emirimu gyonna egikolebwa ku district magombolola okuviira ddala ku LC1 eyo structure eyo system yeetuwa services nga bannansi kitegedde local government kangambe we wali obuyinza bwa gavumenti obutandikirwako era obusembayo ekola enguudo za district eddagala amasomero amalwaliro era kyovala njagala kuwa example kansoke amalwaliro obuyonjo n'ebintu ebirala byonna amataala ku nguudo byonna butale byonna bikolebwa ku district kakati ani akulembera zino gundi zonna local governments ye Balamu Barugahara era mu myuka we Nammere Justin Nammere we Masaka Masaka ne botakiteekako takiteekako nye Masaka kireke mwanyoko kakati Balamu ye accounting officer oba supervising officer njira accounting officer le supervisor kati alina okulaba nti sente ziweebwa mu local government zino district ya Magombola nawa zikola kati olita kugamba nti Balamu yakoze byo kugenda okulambula oluguudo ngalo Minister of Transport and Works bano ba minister bonna bolaba Transport and Works ba coordinating ne Balamu zino ministry buli emwe eyambala mu ginne waayo they coordinate naye atuukira ddala wansi ku ground ye Balamu era ku zino districts kuliko ba technocrats eyo wingi ne political wing kati Balamu atunuulira nnyo the technocrats ba engineers abasawo abalondebwa gavumenti nti gavumenti yamuwa omulimu ku district yamuwa omulimu mu ddwaliro lya gavumenti bamu okubeera engineer agenda okukola oluguudo luno nti bateekemu Balamu yamuteekamu district engineer supervisor supervisors kati Balamu aba batunuulira nnyo supervisor waabwe nti emirimu gye baba wa sente ze baayise ezagenda mu buvunaanyizibwa bwabwe bazikozesezza nga bwe zirina okukolebwa kati Balamu wasangira nti waliwo katoya akazimbibwa akatwala $7,300,000 n'abuuza is it worth that amount bwe ziba teziriyo omukwate mukole ki poliisi oyo mukwate era Balamu alagirawo obuyinza abulina buyinza tabulina abulina kuba abamukuba bagamba oyinza okuba okola ekituufu nti mukwate naye si mandate yo okukwata abantu nga sigwe IGG sigwe ndowooza anti wuliriza omanyi Nero waliwo ebintu byetujja okujja okunyumyamu obunyumya nga tebisoboka gundi institution one zifeirinze ne tutuuka n'okwejjusa ntugamba singa Idi Amin abaddewo
nti Idi Amin teyakulinda nga sima basooke bakugire omubbi ensi eba emulaba nti yabba yabadde avunaanyizibwa bamuwa miliyoni 13 eziteeka mala mu luguudo yakozesa akameka 2 era bw'olaba omulimu nero leero bwe nkuwa emiliyoni 2 ne nkugamba kola omulimu omuntu asobola okujja n'alaba n'agamba wano miliyoni 2 teziriiwo waliwo 3 kakati tetujja kulinda makooti gayina misango gituulidde giremena kugira basooke bamukwata agende munda bajja muleeta mu kooti yennyonnyoleko okitegedde si kumuleka ataayaye ku kyala dduke n'obujulizi bukole ki bubule so it doesn't matter ani akirimu naye ensonga esinza okutuluma mu ggwanga buno babuyita bubbi bwa ssente tetwagala buyita na corruption bubbi broad daylight nga abasajja babba ne bamuwa ssente n'akola gadibenga lye so Balamu bw'aba asobola okuyamba n'alaba nti najja mu kitu n'agamba yi twagira wano bagule eddagala liriruddawa oluguudo luno twagala bateekemu Malamu talabika omusajja bwe tutunuulira twabagamba bazimbe toyireeti ya kanso bwe tutunuulira toyireeti bw'ogitunuulira miliyoni 15 naye ssente twayisa miliyoni 7 what is really happening oyo bw'agamba abasirikale nti oyo mumukwate asooka agende munda ebisigadde tunaabiraba kikuwa ekifaananyi ekimala nti nedda Balamu it doesn't matter nti abalala people are sleeping with their jobs ne Balamu ali serious akulaga nti akola so ekya Balamu okubanga asobola okulagira n'agamba oyo oba bamukwate asooka agende mu nkomyo police asooka emukwate yennyonnyoleko atuwa accountability kubanga si kyankomeredde nti Balamu yagaye bamukwate nti agenda kutwalibwa eruzira paka bajja kumala muleete mu kooti yewozeeko atuwa accountability okitegedde atuwa accountability so ebikolebwa nga bwe nkugambye nnyinza okuba sikkiririza mu Balamu kibiina kyakkiririzaamu ekyo by'obufuzi nnyinza okuba nti enkola gye bakolamu nnyinza okuba sigikkiririzaamu naye tekijjaawo kuba nti ssente z'omuwi w'omusolo bwebanga ye onule bwe gubanga ye gwe mukisa gwokka ogulondoola ssente z'omuwi w'omusolo kubanga nero bw'abanga IGG yeebakidde ku mulimu gwe omanyi bayita sleeping on your job abalala abalina okukola emirimu gino baba beebakidde ku mirimu gyabwe what do we do nga luwa tuyambye n'alaga nti birina okukolebwa bwe bityo kakati kituyakibwa n'omukisa abeebakidde ku mirimu gyabwe bakole ki bazuukuke oli ayinza okugamba nti Balamu okujjako okubeera mu mawulire ono kwata ono tetugenda kutegeera success ye paka ng'omuntu alina gwaggusiza mu kooti exactly naye okuggusa mu kooti between you and me tumanyi nti ono wa local government gwe bakwata olaba toye gye bagamba nti ya miliyoni 7.3 between you and me tusobola okukkiriza nti miliyoni 7.3 tezaava ku ministry ne zituuka ku Azimba Toyi ayinza okuba yafunako 7 nga ziri 63 zigenze kati breakdown eno erina okutuuka paka bwe babadde bakwata public service bwe babadde bakwata tebakutte Yazimba Toyi oba tebakutte gwe bagamba kuyiwa Malamu oba abazimbi abazimba bakutte engineer supervisor district engineer okay ukategedde kakati naye ensonga gy'oyogedde nayo eri very important naye tugitunuuliremu kuba we badde nzija nti embeera eno ey'obubbi bwa ssente mu ggwanga tebeera ya muntu omu ebeera chain of people ssente zigenda zitema paka ku the final consumer wansi naye wetutunula ekifaananyi nti tulina entandikwa katutandikire ku final bamugambe sayini nga bano wafunye miliyoni 10 agambe muzeeyi mumpadde 3 nafuna 6 tuteekako sigini kya ku miliyoni 10 bijja kumpunyira okitegedde osobola oziyiza ono atemako okategedde so buli kintu tekijja kutandika mu proper channel oba proper way naye bwe tubaako n'entandikwa Balamu si yasoose mu local government waliwo omusajja bamuyita Rafairo Magezi eyaleeta age limit
togikwata okujjako emyaka komo ku myaka yeewera nga bwagenda okuluma n'ogwengulu okulwanyisa ababbi ssente y'omusolo mu local government naye gye bandiri yagamba agenda bamega naye gye baawunzikira nga be bamumezze ababbi bayina amaanyi mu ggwanga muno so Honorable Barambaruga Hara ne munne na mmere nga bakola emirimu gino kyemmanyi babadde bagezaako okuwookinga ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga muno era ababbi babamanyi bulungi kyemmanyi basituse nga n'ekigenda mu maaso bakola ki bakimanyi balina okuba nga bamanyi nti bagenda kufuna resistance okulwanyisibwa okw'amaanyi mu abo ba big sharks ababadde batagambwako batakwatibwako ababba ssente nga ne boogezaako mukwata Mwai Museveni yaboogerako IGG Betty Kame yaboogerako nti bw'omugoba adduka paka mu State House neyekweka mugongo gwa Fountain of Honor so abo balamu alina okukima nti bagenda okulwana nabo era alina okutandika omulimu guno ng'akimanyi nti agenda guggusa ku lw'eggwanga lino kuba ki naye ekizibu kye tufuna nti system gye twogerako almost eri broken nti akakyamamemera bwogezaako kagolola kakola ki okakuba ekigwo kamenyeka omwana ono alina engero akakyamamemera okagolola okakuba ekigwo okamenya kasigala kayimiridde waliwo ekimenyeka kisigala kakyemiridde nakugamba nze engeri gyenziramu engero zange yamaanyi nnyo omusajja ono w'enkoko tulina okukyusaamu oyagala kuleetawo engeri akakyamamera ogezaako kagolola kagwa ekigwo era se ojja kutandikawo ebibyo so kamenyeka we kamenyeka ne kagwa kale so kati ensonga eno ey'obubbi Honorable Namboze yali agezaako kulaga Minister Barambaruga Hara mbadde ngenda okujja ogambye nti Balamu agenda sanga resistance nnyo okuva mu babbi wotunuulira omutimbagano gulinga ng'ogugamba nti Honorable Namboze wamu ne MP kati bale nagamba meya Mulyanyama bagezezaako okuritisizing enkola ya Balamu nga bagamba enkola ya Balamu eno tegenda creatinga result yonna obanga abantu tolina bwino ebatuusa mu kooti ng'olina hiyase nga paperwork eyogera birala kati nga bagamba approach yandikyusiddwa etireko kone mu IGG bijje ng'omuntu atubeera arrested and presented before the law naye abantu balinga bwe bategedde nga abagamba nti baze ku defendinga ababbi nti ekyokugamba Balamu ogoberera amateeka obanga ateeka ababbi emabega mu kateni byabadde beekwesa ebbanga lyonna abakulembeze nabo tobanenya nnyo kubanga abakulembeze aboogera nga Honorable Namboze babaddewo ebbanga ddene nnyo era balabyeko because ebintu tubyogerako nga tufollowinga history wano mu Uganda ali very open atulaga nti ababbi bo ssente z'omuyi w'omusolo bazze olumalo zibba ne babatwala mu makomera ne poliisi bamala ne babata ne basigala nga bayinaayina tusobola obbirabako waliwo abasajja n'abakyala babba amabaati n'embuzi z'abantu b'Ekaramoja abaavu abankuseera abanaku abawejjere abaminisita okuva ku speaker prime minister minister of finance vice president minister Lugoloobi wa planning n'abalala babba amabaati g'abawejjere omuntu asinga okuba omuwejjere wa Karamoja basibayo omuntu ogwo Agnes Nanduddu kati yali eruzira yali ye yakwata ebizibu by'abantu bonna yafuka saddaaka naye nga olwo obujulizi nti abalala babba n'okusinga ne mukama we executive minister bamuyitaani kitutu bonna ne former speaker babba amabaati tosobola kuddira junior n'omusiba ate mukama we alagira n'okola ki n'omutaliza okategedde mukama wa Nanduddu bamutaliza ate ye junior ne bakola ki ne bamusiba atalina komandi yonna so kyongera okulaga mu Uganda tuzze tulaba abasajja ababba ssente za gavi funds okyazijjukira kyogamu ssente zaali mpitirivu ssente za mpitirivu lot of money neti wali muntu abantu abali main the bentero kugamba nze bempita ba shark the big fish abali untouchables tebakwatibwako kati otunyo omusajja kazinda
koti yamwejereza n'omwejereza amaze emyaka egisukka mu 12 plus mu nkomyo naye baali bakame tewali yakwatibwako yali akola mu office ya prime minister by then Amama Mbabazi yali prime minister ne Kazinda go bakwata paka leero nti tuzze tulaba abantu abatono nga basavinga ebibonerezo by'abakama baabo so Balamu tujja mulabako nga wagenda embaali abafutiza wagende Kayunga abafutiza newe kituuka ku ministry Kampala nga naye azinga omukira Balamu ekisooka abadde nnyo wa mawulire era agamanyi kyegakola kuba osobola creating amawulire ne gaseera gakupika naye results tunazifuna tumulabyeko wano minister of gender yakwata abasiyaza yakwata abasiyazi results ziri luddawa tetwaziraba kitegedde twabalaba bafukamiddawo beetonze teri kyannumanga omuvubuka gwe baakwata yasiyaga munene ava n'omusaayi n'asesema ne bamugamba you kneel down and say sorry nga waliyo omuntu aliyo mu kkomera emyaka egisoba ne mukaaga lwakambala bale yafuuka Balamu bwe yali mu minister of gender yafuuka omulamuzi kitegedde twalako omusango wa Haji ne Hajat nga mulimu n'omwana yali aclaiming nti baali bakoze eki bamudefirinze yagutwala mu kuteesa paka leero omusango tegukomangawo mu kooti okitegedde ebintu ebyo ndatuzze tubiraba so kyenkugamba nti zefiya z'abano bannambooze kubanga bo bagamba nti amateeka gakole nga bwe galina okukola ki okola of late nsobola okuwa example tuyina the big fish oba the shark the former speaker of parliament abakozi babadde be yali appointing abadde mukama waabo bali mu luzira baleetebwa mu kooti ye yalina signature yali esembayo kakasa sente zigende mu office zaabwe Speaker Anita Amongo ne bulina kuba mulinda mu kooti yetaleetebwa okategedde so the bigger people are exempted from facing justice facing the law the law abakozi tovola nkugambye nti mu government eno abanafu oba abatono ministries babaawo ne basavinga ebibonerezo by'abakama bwabwe so embeera eyo tosobola kugamba nti tujja gibeerako buli kaseera so that's the fear bannambooze ne ba political critics oba ba politicians ze bagezaako okutula ne bagamba twali tambudde bulungi mu nkola ey'amateeka IGG n'abaawo ne IGG ne yeekubira dde omulanga era bwe yamala ne bamuggyako okuva Betty Kamya Kacha bamuggyako ku bwa IGG omupyago balonda alezeemu muwulirako simumanyi namumanya sijja balimba naye mukyala ali awo ava mu Western Region wali omuwuliddeko okategeddako eyali akuba enduulu bakola ki bamugamba okubya enduulu nnyingi bamuziba omumwa ne balonda atajja kwogera nake nabadde ndaba ne bagamba nti apart from Balamu there can be no other minister who can do what Balamu does ne bawa example ya Gilbert Bukenya bwe yatambula nga ayigiriza abantu okulima upland rice he became so active in government ne bagamba wayi gwe ng'okola nnyo nti Balamu ekimulesezaawo okubanga akyasobola okubanga akola mu waati maybe ye intention ze zikyali loyo naye senga naye bamuzuula nti mu kukola okusuusuuta abantu kwe bamusuusuuta yandyegomba oba yandikemekerero meme okutunulako musowaani ya boss no Balamu is non tanatuka ku level eyo ekemeterwa meme kubanga tulina okudda ne tutunulira Balamu ali mu kifaananyi kyani Balamu ali mu kifaananyi tali mu kifaananyi kya General Kaguta Museveni ali mu kifaananyi kya General Muhoozi Kainerugaba so where Muhoozi can't reach Balamu yaliwo era kikuwa ekifaananyi kye tuzze twogerako nti lwaki NRM saawa ze tekyayogerwako all the media stations and houses zogera ku Piero U bwe tokiraba of late ekibiina ekifuga kiseebengedde bwe kitinga ice bw'omuteeka mu mazzi kiseebengedde kigenda kiyingidde mu Piero U bannabyabufuzi tebagambe Balamu atandise very alo kuba campaign ya mukama we there were intentions why Balamu was elected okubeera Minister of Local Government the structures of leadership zizimbirwa ddala okuva ku LC1 ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup
ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Kakati Balamu yalondebwa intentionally because Balamu atanalonde mu kifo yali atambudde Uganda yonna ng'agenda alambula ebitundu bya Uganda byonna. So the Piero Yu yagala kutandika kweyubula from the ground. Structures za NRM Piero Yu egenze kyovolaba emyaka gino gyonna babadde bawuddisa nga tebagala kulonda LC1 chairpersons. By the way, kyogereko nalabyeko posta NRM Piero Yu chairman LC1. Weziri ne wano bannammere bonna babadde bali MP NRM Piero Yu. Kwategedde. So that's why the game weri. Game nerabika ya ale campaigns. So Piero Yu eri mu kulya mirandira gya NRM from grassroots. Era giyingidde bweti. So Balamu gwe mulimo guno gwagezaako kukola. Era ojagenda okulaba nga abadde tebakkiriza mu Piero Yu bagenze babajjamu mpola. So tekikyakumala kubawa NRM. You must be NRM Piero Yu allegiance. Olina okubanga Piero Yu leaning oba allegiance. BNRM politically but you are Piero Yu leaning or allegiance. Era gwe ebigambo ebyogera leero ebya NRM obiwulirawa. Owulira command from Piero Yu from the speakership twamulondawo bwe baali Piero Yu nominating speaker. Wawulirako NRM nga ye nominating yali Piero Yu. Okay. So abyobufuzi bagenda Balamu alina okuba atandikiddewo campaign. But anyway, so long as Munnayuganda afunamu nti oluguudo olubi olukolebwa terukubuuza oli wa kibiina ky'okumpitako. Abantu tebaagala kumanya gundi kikibiina ky'ebyabufuzi kyekikoze. Ekiro ekikabiza bannayuganda ekitulumizza okutuuka kweno embeera. Abantu baagala abantu basaba Piero Yu basaba service delivery. Koze kyaki. Service delivery. Abantu ekibatamizza gavumenti oba ekitabatame gavumenti kulaba service deliveries teziriiwo. Ekibuzo kyange ne kiba. After Balamu finding out bino byonna ebizibu. Yajja n'asooka ng'agamba ze kulwanira wa political prisoners. Abamu nga tukkiriza gye bali lwakwogera nsonga zino zennyini zaazudde. Si essaawa okusonyiwa nti since ba political prisoners abasinga baaliyo ku nsonga ya kwemulugunya ku service delivery. Now that Balamu has seen nti abantu bano baali tebakayanira bwereere era opposition teriiwo kwogera bya bulimba. Omulundi guno nabye nga social media eraga nnyo nti Balamu jju naye nga ate opposition wayogera nti wano mutewali ddagala nga bagamba abalese byabufuzi amalwaliro tugazimbye enguudo tuzikoze owaabwe waba abyogera kati bagamba jju. Si essaawa okusonyiwa political prisoners bamanye nti waliwo ensonga lwaki baali boogera we batyo kuba kati ako Balamu ke yatakuddeko ku Uganda katulututtu senga akwata ekibondo ggwanga lyonna yazudde ba ghost doctors, ghost teachers, ghost students. Wokola audit ya Uganda ojja kusinga nganga ghosts zisinga population ya Uganda obunene. I think nere ekifaananyi ekituufu bino si just kusonyiwa busonyi. Kubanga osonyiwa omuntu ng'alina omusango gwakoze ogutali mu butuufu. Nze twajja tugamba wano nti abantu bwe baba nga balina emisango gye bazza babaleete muki mu court. Because tujja ku buildinga ggwanga nga tujja situgamba abantu kusonyiwa. Tulina ku buildinga eggwanga nga tambulira ku nkola ey'amateeka rule of land democracy kyegamba. Leero bamacete baali badde tebakyali mu kkomera myaka 7. Baali babawalanga ki kuwagira Robert Kyagulanyi Sentamu na kuyimusa ddoboozi nga bagamba nedda gavumenti ebaddewo tekoze kimala maybe katufune gavumenti endala. Bawayiswa amaloboozi gaabwe gabadde ku inequality enfuge ennungi enfuge etatambulira ku mateeka service delivery nga baagala abakulembeze babe accounted for ku ebyo bakoze sente zigenda kukola kino ebirala ebyo bazze boogera kati leero Balamu batuuka mu bifo bino service deliveries zirina okuba nga ziweebwa ne bakizuula nti abakulembeze be baayogera byebyo bali badde bagamba bakama baabwe nti abantu bali bannaffe
bali boogera kituufu mubate ate mubaliriirire mubalirire naye bwe tudda mu mbeera eno ate nga mukama we ate akyanyweza kubanga mu kusoma tukola kye bayita sampling basing on balamuzi sampling of Uganda it shows you how rotten the system has become rotten with corruption. Exactly. Nti oyo bakulazeeko kalwaliro kamu kasomero kamu toyemu okitegeera but senga olutindo ku nguudo migundi minisita bali omusi yagenze embalala ku lwomukaaga yagwa bugwi sampling n'asanga nga just waliwo bayintaani zaaba ku ddwaliro eddamba naye ate bennyini emabegako aba Iran be bagamba the interns shouldn't be paid money. So with the simple sampling that they have found or they have done, I think it is only just omuntu opposition omuwa listening ear nogamba man bintu byobadde mwogera bituufu ate nerero kubanga obanga ogenda kugula nnyaanya n'okwata mu kisero nga totunuddeyo n'ojjayo ennyaanya nga damage n'ozzaayo nga damage toyinza kujjayo 3 n'ogamba okyanoonyaamu ennamu ate era kino kiba kimaze okweyoleka nti kivundu. Mwalimu Museveni bakkiriza enkola ya demokrasiya era ne bateekawo enkola ya demokrasiya egamba wajja kubawo gavumenti eri mu bugiiza n'alternative. Alternative ekimulimo gwayo kulaba nti gavumenti ekola ebyesuubizza abantu ne kulaba nti they account for the money eziyisibwa okugenda mu sectors ez'enjawulo. Kati omuntu wasatandika okugamba nti munnaffe temukoze kimala ku kino ate gwe nemuvayo n'omusiba busibi kitegeeza kyogamba abantu kyokkiririzaamu siki ne demokrasiya tukola ki. So tube n'essuubi nti Balamu agenda alwanyisa corruption. Kiri away from reality. He has the will, but does he have the capability? Manye okuba n'obwagazi kisoboka n'obusobozi byanjawulo. Anti corruption kwana labya bembala bamugamba Balamu don't come wano tulina abatufugga. Kati region we start okugamba tojja owulidde ejja don't come gye kivudde. Bino it's not about just corruption. Obukulembeze butambula n'ebintu bingi. Amateeka galina okukola rule of law. Bitambulira wamu. Bogamba corruption oyina okukkiriza n'abatunuulire kubanga Balamu yekka si mandate si ye yekka yabanna Uganda bonna ekitegedde kuba Balamu kyalabye nga bwogambye kaba katulututtu ku mukono oba ku mubiri bingi byatanalaba nga abalina no bimugamba bakulembeze olumu nga bona bola baba opposition bibawegera bwe mate muri ready bawuliriza nga ate okubawuliriza mulina bateeka mu makomera kitegeeza you not ready to fight corruption oba obubbi bwa ssente okategedde. Okay. Tebali ready. Okay. Kati balina okuddamu ne baleeta consensus mu ggwanga ne tutuula wansi ne tukola dialogue for the betterment of this country. N'ekyo bwe kiba tekinnabaawo nnero bino byonna bye bakola bali mu kuyisa muka mu kisero. Elias Lukwago ali mu kooti ku misango gya Dr. Kiza Besigye. Samujju yayitamu Haji Siddanga mulabako bwe yagenda okukola wumurande nalabye kaka oli agamba yayiseemu nawulidde ne bitaano yayiseemu enfuufu kati efoomuka emisinde okuva wano mbwe emisinde gitwala abantu anyway I don't know how true it is naye tubiwulidde mu ŋŋambo okuva bakutte Chris Obore abasajja bali abali ku parliamentary commission emisinde mbu batwala mingi. Political environment mu Uganda si nnungi naddala ku opponents aba government aboogera ensonga ku ggwanga. So semujja n'ababadde baliira munda waliwo yagamba essente mwaziisa temwasoma kati yaziisa Chris Obore wakyali munda. Ekyasemujju kyo kitegeerekeka kubanga abadde critique of this government ate government enteyagala critics ate bitaano kitegedde bitaano bwaba sina bujulizi mubalabye enfufu eyafuumuuse eruka yaawo ngaddawa konfumu yatefuumuuka munga everukaya yabadde adda mutukola ku booda oba tewategedde waliwo enfufu wefuumuuka n'obuuza kiki ekiyisaawo ye kizeewa baana bakayitanga kazimu walabye akazimu eruka yaawo swi bagamba insi agoba ki naye owakalevu akeeru yoba yalagawa nanti yenfufu esibu gwobadde
nze badde mukyalo ewaffe nze nno nakagenda Masaka ebiseera bino emirundi egiwera ebisatu akafuvu tokasanga naye abakulu tebalabika akafuufu kalabika katwala abantu emisinde but anyway tugendeko Erias Lukwago Erias Lukwago ensonga ze bw'oba oli munnayuganda ng'olinamu obuntu humanity ngabye Erias Lukwago natunuulidde abalamuzi maybe nabo sibanenya kubanga abalamuzi boolaba abasinga bakkiriza abasinga ba NRM gundi ba cadres ng'ogyeko n'ekyo ekyokubiri they are working under pressure era kyembadde njala okuggyako nti bali ku mudomo gwa muntu obasaasira olumu nti ogenda okulaba omulamuzi ensonga aziraba netasobola kusalawo decision ye nga bwe tuzze tugamba nti executive yabuutikira amasiga gonna executive yabuutikira judiciary n'amasiga ne legislature because bwe tugitunula leero nga Piero Yuye sobola ogamba speaker tumusembye era n'alondebwa ate executive tugimanyi nti Piero Yuye mwami Museveni era Muhoozi ye mwami Museveni kitegedde so kikuwa kifaananyi ki nti leero tukkiriza the judicial system eri broken down eri compromised on political issues mu birala bakyasobola okuwoza ebituufu bayimirirawo naye birala nti mulwanye byabusobozi naye emmere ebyobufuzi ebifuga buli kimu kubanga biyingira n'ebintu ebirala because omuntu omu aba alina interest tugeze mu ttaka era ajja kwekanga nga abantu bajja kufuna justice kitegedde bw'onaabaawo nga lwayagala business nga munnabyabufuzi nga w'amaanyi era ajja gitwala so the political environment efuga buli kimu kati tosobola kuŋŋamba nti ebirala biri safe so Lukwago nga munnamateeka omukukuutivu walabye kooti bwe yabadde egamba gavumenti yagambye nti Dr. Kizza Besigye bagenda muwa balooya ba gavumenti ku mpaka oba yagala batakola ki batayagala naye nga tukimanyi bulungi nze nero naawe nti kooti oba gavumenti ewaddi omuntu balooya baayo omuntu nga talina busobozi busasulira balooya Besigye gwe twogereko yayungula group of lawyers abasukka 100 nga mulimu n'abatali bannayuganda kitegeeza ono omuntu yeesobola alina obusobozi okwewola yes era nga Martha Karua yakulira ye overall Erias Lukwago yakulira bana bawano bonna Uganda naye bagenze babatemako Martha Karua bamugalira bavuga takyaddamu kuyingira ggwanga bamugalira e Kenya Lukwago wuyo ali mu nkomyo era emisango ne bagimuteekako nti yamanyaako kubigenda mu maaso nti n'atalokooma mukama we Dr. Kizza Besigye nti n'atatubulira gavumenti Dr. Kizza Besigye bye yeteekateeka okukola naye ffenna tukimanyi nti looya ebimu ethics z'okubeera looya kwe kubanga osobola okuzibira ebyama bya client wo okitegedde Lukwago ali mu nkomyo ffenna tukimanyi nti yayagala kusavinga General Muhoozi Kene Rugaba yali ayagala muyita mu kooti exactly ekibaluwa kiba kuntumye ajje yennyonnyoleko ku misango egigenda mu maaso egy'okubanga batulugunya Dr. Kizza Besigye ku komandi ye ensonga ya Lukwago yavudde kati mu byamateeka n'emisango tuli mu kutunira Lukwago ng'omusajja ali mu kulwanirira obulamu bwe yadda humanity yes kitegedde kuba omusango tebagumuggyako ne bw'abanga yaguzza katugambe yaguzza but era owozesa mulamu Okero yatta abaana Okero yanywa ne kusplash n'ensi yonna ng'emulaba owulira baamuleeta mu kooti nga bamutwala nga Katonda nga basooka ne bayimiriza n'agamba mampeka soda n'otuzi era gwe waŋŋambako wano ŋŋamba singa nabadde Okero ne kasoda yali takanywa naye nkugamba amateeka kyegagamba teeka ligamba bwe riti ne bwe riti Lukwago senior citizen of his country ku nsiri lawyer omukukutivu ow'amaanyi abadde misango egy'amaanyi the president of a political party nga yina n'ababaka mu parliament musajja tosobola kugamba nti asaba okugenda okufuna obujjanjabi nga it was even recommended by abasawo ba gavumenti emulago ne baga omusajja bannanga agenda kufa mu mutwalo afuna obujjanjabi busingawo wano kubanga embeera yaffe tukyasobola gihandolinga wano ne bagamba nedda ojja kubeerawo n'obujjanjabi bwe obulala bwe baamuwa okuva mu ddwaliro eri biki chips gundi
abasirikale ne babyonoona mu komera. So omusajja alaja n'agamba bannange siganye nja kwewozaako naye mbadde nsaba musooke musevinga obulamu bwange mbere nga ndi muki mulamu. Sajja n'atuuka n'okukaaba amaziga muki mu kooti. So I think Nero we just have leaders abatalina humanity betulowooza nti obulamu bw'abantu babutwala nga bwakusaaga. Nze njagala kukubuulirako si gwe gusoose abasirikale ba Royal Guards ba Rwenzururu bafa 9 mu komera nenga basaba kufuna bujjanjabi ne balema. Muhammad Segirinye kyamuviirako okufa kusaba balamuzi nti banno obulamu bwange deterioratinze. Wenva kulina eddagala stage zijja kuba ziweddeyo. Exactly. Sijja kusobola ku recoveryinga. Bagenda omuta nga stage zaggwayo n'afa. Kitegedde. So byetwogerako leero Lukwago naye ali mu layini eyo nti watabawo kikolebwa Lukwago tugenda mufiirwa. Naye abali mu buyinza bo balabanga obulamu bw'abantu obw'okuzannyisa oba obw'okuzannyirako. Kubanga musobola n'okutwala omuntu mu nsi yonna nga mumutaddeko obukuumi. Because government zikolagana ate naddala India ne Uganda bayina mico gundi enkolagana eyo ey'ababiri ey'amaanyi. Nti Lukwago basobola omutwala India n'ambirako abasirikale b'e India n'afuna obujjanjabi n'akomawo ne bamuvunaana nga bwe bakola ki nga bwe baagala. So ekintu kya Lukwago kyamazeemu nnyo bannayuganda amaanyi. Naye Nero nze njagala kubuulira kino nga twogera wano. Enfuga ennungi eya ssemateeka teyina gweziyiza oba violation of human rights teziriiko oli wa NRM wa NUP wa UPC wa FDC. Ffenna tulina okuyimukiramu tulwanire enkola ennungi eya ssemateeka ey'amateeka ebukaale mu ggwanga lino. Olw'ensonga olira bannaffe abali mu Bungereza Amerika wanga bagamba wano ebintu birungi biki ebo betwegomba once in the past nabo baliko ngaffe. Zigana zi South Africa zaani zaliko mu mbeera etagoberera mateeka naye bannansi bayimye ne bagamba no we have to fight for it era kitwala obudde. So we have to raise up tulwanirire enfuga ennungi eya ssemateeka constitution ebenge egobererwa. It's everyone whose responsibility. Muwanga Kivumbi abantu batandise okubuuza where is Muwanga Kivumbi kubanga enkwata yakwatibwamu bandisuubidde nti maybe akafaananyi from basement kandize ne kakonfirming nti omusajja ffe tumulina. Omanyi waliwo otuuka bagamba nti ekibi kikira ebbanga we bagamba weewaawo muganda waako no bagamba lugero sirutegedde negera maaso nga bagamba nti ekibi kikira ebbanga. Basement si nnungi ebifaananyi ebivaayo na at least confirming nti government yekulina okitegeera ekomera police si nnungi neki confirming nti government yekulina naye ate okubulawo obubuzi nga ate okwatiddwa ate kyeraliikiriza oba okitegeera abantu batandise okugamba bana Muwanga Kivumbi aliwa where is Muwanga Kivumbi ffenna twalaba nti drone zezamukwata naye aliwa kakati ekya Muwanga Kivumbi nakyo kyennyamiza kubanga Muwanga Kivumbi bw'omutunuulira nyina ekigambo kyenzize njogera nti after 2026 elections the political environment yakkakanira ddala naddala mu opposition nti twagenda okuwulira amaloboozi agaali badde gasigala nga gateekawo obutali bumativu n'obutali bwenkanyi obwali mu kaluka 2026 nga bukendedde naddala Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yafuluma eggwanga embeera nekkakkanira ddala amaloboozi ago ag'abakulembeze ag'amaanyi gakkakanira ddala era twazzeemu okuwulira eddoboozi eryongera okuwa bannayuganda essuubi nga Muwanga Kivumbi bamutadde ng'afunye beiru era ng'owulira agamba Museveni tujja mujjaku ku manda enkeera ku kitebe ngenda babuulira ekiddako n'ebintu ebirala ng'ebyo ne tuddamu okuwulira bannayuganda nga bafunye essuubi abaagala gavumenti eno ekole ki ekyuke. Ebigambo byeyogera bw'obanga gwe ayina obuyinza mu ggwanga lino nga waliwo n'oyo abuswami obunyakula bukuwa ekifaananyi ekinene bw'obanga abaana b'amakete bakyali mu makomera paka ssaawa zino emyaka 7 nga bali bababuuza babakwata bababuuza nga ki ekiddako. Omanyi abaana bakwata nga babuuza ki ekiddako kye bayitanga plan B plan B eriwa
omanyi bakwata bayitirivu kakati Muwanga Kivumbi ye second in command wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ebyobufuzi mu Uganda entabiro yabyo eri mu Buganda wano nga Muwanga Kivumbi ye second in command nenga gomanyi first in command ali mu wabweru w'eggwanga kubanga Nero jjukira bulungi tubava mu kaluka 226 babanyuka ba Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Uganda lena babakwata nga basuubira maybe be balina plan yeddako after mukama abwe nga afulumi kati Muwanga Kivumbi nga akugambye ebigambo ebyamanyi tugenda kujjako gwe twakoma tutandikira tewali alina batiisa ne buwali baddegwe nga gwali mu bukulembeze nga wamutadde nga alowooza agenda kumuta nga akoze eki apondoose nga asinga ne wamutwalira anti kati yekyawa okitegedde mondo sebo osobola okubanga otya eki nene kikutukako n'ogamba kyazze kati bannaffe tumanyi abatya ennyo nga n'ensiri ebatiisa n'akasaza obusazi kabatiisa Muwanga Kivumbi baayira alina mukwata anti nkubuulira okwerinda bakwata eri mutu atalina wadde akasala talina na bigambo byayogera akireewo musajja atwabeera ku kitebe nga akuumye president Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamubeeza mu kkomera paka gino emyaka naye atayogedde ebigambo ng'alina n'obuyinza Muwanga Kivumbi tokkiriza yabyogedde kakati era tetugamba nti teyabyogedde naye enkwata yandibadde atuuse mu kooti anti kyenkugamba nze soogera ku lwange nti byenjagala naye nkugamba nkubuulira abaamukwata n'embeera zaabwe ze bali kubanga batya ne bwe kaba kaguudi ne kakubaawo batya omusajja baamukwata kyasitula okunneewuunyisa ennyo Ssaabawolereza wa gavumenti yazze n'agamba mu kooti nti Muwanga Kivumbi bali abaana bonna abalala be bayimbula ng'ali nabo babagamba bakomewo nga balipootinga mu kooti almost buli mwezi era bonna bazze Muwanga Kivumbi yataabaddewo omukulu n'ayisa ekibaluwa kye bakuntumye nti Muwanga Kivumbi bamunoonye yonna waali alabikeko mu kooti nti yeebuzaabuza ogaana okujja mu kooti Nero tusomesa abaana naye waliwo ebintu ebiswaza ensi yonna yakiraba ku kamera ne minisita Nyombo Tembo yavuddeyo n'agamba nti Muwanga Kivumbi baamukwata era abantu baleme gamba muno baamuwamba oyo minisita wa gavumenti kakati leero Ssaabawolereza wa gavumenti yaga omukulu yeebuzaabuza ensi yakiraba Muwanga Kivumbi baamukwata poliisi yaliwo yakola road blocker neyokobaana n'ebesifusi n'abasajja baabwe ab'obukookolo okitegedde naye ffenna tukimanyi Nero abantu abakwatibwa gavumenti eno ng'ebawambye buwambi ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority era nze nkubamu akafaananyi ssaawa zino Muwanga Kivumbi kyaliko kwaliwo ne tweet eyayisaawo ono omulenzi yagitaddeyo waggulu alabye ekifaananyi nga Nyombo Tembo agamba it is AI ekyani ekya Muwanga Kivumbi nedda Dani Magic yapositinze nga waliwo information ndowooza yabadde chat nga waliwo omusirikale agamba nti omusajja wammwe yakablacking out emirundi egiwera 5 yaddusiddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi it doesn't matter oba bituufu basi bituufu ne tulabyeko abantu abakwatibwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukwatira eruuka abantu ne bamubanja bamuleete mu kooti gavumenti negaana omuleeta nga bakyamuwa bujjanjabi asobole okuddamu engulu walaba Lukira Bakyayija wamulaba ebifaananyi bye Kakwenza bamukuba yagenda okujja wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga balinga ku bayisaako akamba emabega bwe bati emirundi nga 10 naye nga abasajja bakulaga bamuteeredde nga badde aliko kalekaleko ng'ebiwundu biyirinze naye nga damage zikulaga mpitirivu kakati bano abasajja kye bakola batulugunya nnyo omuntu bafuba okola nga bamuwa obujjanjabi agenda okujja mu kooti ng'ali yaddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bamuggira mu barakisi emakindi nga ffe tulaba ali bubi ng'omusajja ali ne ku miggo naye ng'abali ku lusegere batugamba kati azza engulu so Muwanga Kivumbi sinziira bakwata ba Edi Mutwe ne babatulugunya Erias Lukwago omulaba
abatayogedde na bigambo bikankana kwengana Muwanga Kivumbi maybe yayogedde kati gwe osobola okuba mwaka faananyi olowooza Muwanga Kivumbi aliko ki olowooza bamuwa juisi okitegedde so embeera ya Muwanga Kivumbi bannayuganda ffenna tumusabire gyali kyemmanyi ali mu kaseera kazibu nnyo enjawulo eriwo nti wano waliwo abantu abakwatiddwa ne babuzibwawo ne tulowooza bali mu safe houses oba basements ne bataddamu kulabika emirembe gyonna kitegeeza kyasukka maybe omuntu asobola okusukka n'ayitirayo kafena tulina bulamu bwe bumu kubanga ddamulira asobola okuteeka ku kibonerezo kye kimu nange nze n'enkutuka nga obulamu bwo bungiko ku bwange bonna nuupu abantu beenoonya abaakwatibwa ebitongole ebikuumaddembe ne babuzibwawo ne bataddamu kulabikako kyemmanyi basukka ebibonerezo byabasukkako ne bakola ki bazikira ddamulira gwe twogerako John Bosco Kibalamu bajjukira bonna bakwatibwa ebitongole ebikuumaddembe emisana tukunga ensi eraba ne paka leero tebaddangamu kulabika so Muwanga Kivumbi tumusabire nnyo abantu baddemu bamulabeko nga mulamu okay nga tumaliriza wawulidde omusumba eyazenga awalampa omukulembeze Martha Semakula yavudde n'agamba tagenda kwetonda ye olaba naye yali malaaya Katonda n'amujjukira n'amufuula pasita naye nga kituufu oyo Martha Semakula olugave baba lugave naye nga kituufu amannya gagege matuufu maye bannaffe wano balina ebika muyinza oba lya mwami erinnya yali erejjeeko erya Semakula ate waba ye mwami we Bukedde yamukubako eggulire ng'asombye ebintu by'abasajja bonna tewali tosigaza linnya lya musajja ng'okola ebikolwa ebifaanana bwe bityo yanobako si kunoba yabba yali malaayo omutongole ensi yonna gwe yalaba era obutambi bwalabika Bukedde yafulumya eggulire lyali ly'amaanyi omukyalo oyo nga yabba ebintu by'abasajja ne bamukwata ng'ennyumba eringa etunda electronics Bukedde yamukubako oba yoye yatabika bamalaaya mu bantu ba bulijjo yoya nti owulira ssebo ng'ennyumba ye eringa edduuka eritunda electronics bwe baamukwata abasajja ne bajja nga buli omu agamba esaawa yange eyo gundi yange kino kyange otegedde kati oyo talina moral authority esigaza linnya lya musajja oba wafuuka dda waggwenyuka dda n'ensi naye abantu abafaananga bano baabanoonya budaala bawalampa abantu ab'amannya bamaze okukola amannya gaabwe basobole okufunirako platform oba bafunireko capital naye capital wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kukulaalira azitowamu kubanga ne boosumba endiga abasinga bajja mu kyakyo olw'embeera embi gye bayitamu olwa gavumenti obutateekawo system nnungi eri bannansi so kikuwa ekifaananyi ekituufu nti ne boosumbiramu bajja kunyiigira kubanga owalampa omayibyo omukulembeze gwe bakkiririzaamu ndowooza wali badde onoonyayo embeera endala gy'osobola okuyega endiga zo ne zisobola okuleeta ssente obe bulungi okusinga okuwalampa omukulembeze maybe abawesuubi osobola okuzisolooza nga tokozeseza linnya lya mukulembeze wazo endiga zo ziri wiringi okuwa n'otayogera bingi okitegedde ojja kwekanga endiga ze bitundu 9 ku 10 lwaki sifunayo endiga ojja kwekanga endiga zo zosumba ebitundu 9 ku 10 ng'oyo gwowalampa ate gubakkiririza banaddolooza waliwo yawalampa naye endiga mbu zikendeera luno tezisobola butakendeera ziggwerera giratula ziggwerera nga ayisi ate oyo yafuna n'ekizibu ekirala kasamala okukuŋŋaanya omusiimi nga buli kaseera aba n'ekisituzi tujja kuzimba mwaka gujja tujja kugira bwe tuti omusajja yabeera katuuti ajjira mu mmotoka zino eziriko customized number plates naye ng'endiga z'ebitaka bizite enkuba bw'etonnya endiga ne ziba ng'eziri mu kusamba obudongo so abasumba abo tulowooza nti baali badde balyoyi bya myoyo naye balina okuwanya abakulembeze akugamba ya nnyoko n'ogamba nedda si ya nnyoko nti abakulembeze abasumba oba ababuulizi b'enjiri oba abalyoyi b'emyoyo oba abeeyita basajja ba Katonda oba n'abakyala ba Katonda balina okumanya nti abantu olumu be boogerako balina numbers ezibagoberera ate nga babakkiririzaamu ebintu maybe bye balowooza nti banyigiriza bw'oba onaayogera ku muntu olina omwogerako with a lot of respect okitegedde si kwogera ng'omutyobo nawulidde nga alina osobola n'okusalawo obutamwogerako kubanga tolina kyofiirwa
kitegedde era ogenda okwesa abana abalumba ennyo abakulembeze maybe abali ku opposition ogenda okusanga nga ba state agents banoonya capital nga ddala si ba agenti ba Katonda aba agenti ba state banoonya capital era ogenda obbalaba ono ayogera agenda okuwulira enkyayogera ku muhoozi agenda okujja Museveni simama amaji Kataha Museveni n'ebirala so ogenda okulaba nga bayina ekifaananyi kye basiiga naye guno omulembe generation gye tulimu ejja baleetera ebizibu mujja kukomekereza nga temulina kye mufunyeemu mufokasinge ku ebyo bye mulina okukola mubulire enjiri abantu mubategeeze Katonda n'ebigendererwa byammwe musitule abantu okusinga okulimba abakulembeze nga mwenoonyeza obudaala n'okumanyika kale wetubadde olunaku olwaleero betwina zikwatoki mu nsonga weyawo